ku bukadde bw'abantu 45 n'okusoba abali mu Uganda obukadde 13 n'omusobyo be bakozesa essimu eza seereza ate nga zonna zigattiddwa ku mutimbagano. Baba kyalemedde ku masimu g'amapeesa nabo balina ensonga zaabwe ez'enjawulo. Ndi muzadde wa analogo nkyalemeddwa okutransitioninga okugenda mu digital. Ebintu bino birungi mbimanyi naye nkyayina kali okulera kwe bandera ku kyagaanyi. Bible ekyogera nti train them in the way ne bwe bali baba strains they come back to the right path. Abazadde abamujja kwesaana talina ssente emitwalo 20 n'okuddaagula ez'okugula essimu ya seereza ate omwana ajagala. Ekyokubiri n'omuzadde omu tamanyi nkozesa ey'essimu eyo. Kati mu kiseera kino n'abaana balina amasimu agaabwe ku bwabwe. Omuzadde yennyini oluusi yagimuwa n'agimuwa n'ateega by'ayagala nawe omwana we n'alaba. Oba ali mu bimotoka bino ebya bulijjo ng'ateekamu amaanyi ali ku game. Like that is passive brain usage. Tuleme kwagala nnyo baana tubaleke ensi ye bayigirize. Olw'okuba obwongo bwabwe buba busazanga kabiriite omwana buli lwafuna omukisa ogukwata ku ssimu afuba okulaba ng'abaako kyagatta ku kumanya kwe kumpi kusinga muzadde bwe. Bamanyi ebintu bingi nnyo ate bwe baba bagenze ku mutimbagano bwe bamala okuggyako biri ebyokusoma baba banoonya bintu bisobola kwonoona bwongo bwabwe. And nobody is supervising them. Omwana bw'ovaawo ng'adda ku TikTok ng'ateekako ebintu byonna bakumuka amazina g'otalowoozangako. Omutimbagano kumanyiddwa ng'ogusobola okukutuusa ne gy'otatuukanga oba okukwataganya n'omuntu gw'otalabangako. Kino kiteeka abaana mu buzibu bw'okugwa mu mikono gy'abakyamu mu butanwa. Omwana muwala kati bamaze omugulira essimu oba mwana mulenzi agenda kutandika okukwanirako oba okufunirako omwana ow'ekikula ekirala. Ekyo tukigenda kukomaawo. Abeera connected ku bantu bangi nnyo abalungi n'ababi. Bafuna defilement. Bakola ki? Beefumbiza nga tebannatuuka. N'abalenzi ate ne babeera nga babakwata okusinga baba babijja ku mitimbagano. Omuzadde oluusi ayinza obutamanya olw'ensonga nti ku myaka gye ebya intaneti ayinza okuba nga si byaliko olw'obutamanya. And they use these gadgets better than us. Babimanyi nnyo okutusinga. Naye bw'olibeera eka oba bw'olibeera ku mulimu n'olaba ka video nga kakuyitako ku TikTok nga kamwanawo nga keesisiwaza bw'ojja okutya. Omwana atakkiriza muzadde okulaba ssimu ye kiki kyerimu awo omanya wabaawo ekikyamu. Nga bagamba nti obutamanya tebukugisaako musango ng'omuzadde buvunaanyizibwa bwe okutwala obudde okulondoola ki omwana kyakola ku mutimbagano. Omulekera essimu n'okomawo ng'akyagirina okomya oluusi ssaawa 2 oluusi ssaawa 1 ng'akyagirina ate n'omuleka ate ogenda okwesanga mu kifo ky'okwebaka omwana oyo nga ku ssaawa 7 era ali ku ssimu. Nyina okutuula n'abaana abange ne mbabuulira obulungi obuli ku online n'obubi obuli ku online era nga neeyamba essimu n'enjijjayo ng'eno n'enjinyiga ne mugamba kino bw'okigendako kikyamu. Kikulu nnyo taata okuyimirira mu position ye awaka ne maama n'ayimirira mu position ye awaka ate nga position zino 2 zirina we zikuwataganira ne zoogera eddoboozi liki ne tukkaanya ffenna awaka taata ne maama ku butya bwe twagala okulera abaana. Abazadde bagamba nti era oluusi bibasukkako kale ne basaba gavumenti okwenyigira mu kuteeka ekkomo ku birabo abaana ku mutimbagano. Singa gavumenti eneba tevuddeyo nankola n'etteeka lino eryayisibwa ery'ebisiyaga tirijja kukola kubanga ogenda kwesanga nga abasiyazi nabo beeyambisiza omukisa ogwo. Essimu gy'akozesa oba gadgets ewaka nazo zeetaaga okubeera nga ziri regulated muteekako filters ezisengejja nti anaatera okulaba horror ne preventing nga netagiraba. Like those apps of popping nti naked ladies let them be banned kuba bikosa omwana ali mu ssomero n'oyo ali ebweru. Omuganda agamba nti akakyama amamera bw'okagolola akamenyeka bumenyesi kale nawe ng'omuzadde bulijjo buvunaanyizibwa bw'okulaga omwana ekkubo eggolokofu nga tonnamutagenda mu mikono gy'abalala. Tosubwa enkya nga tulaba obuvunaanyizibwa bw'amasomero oba omusomesa mu kutaasa abayizi okufuna obuzibu ku mutimbagano. Susan Nanyanzi, Agafeeyo ku Spark TV.